Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse nnyo okubalabako olunaku lwa leero era nfunye omukisa nammwe nfunye omukisa okwogerako nammwe ne baza Hajjati Zamza asobodde bamobilizinga ne mbalabako. Baanamu abaana abato mwenna muli baana naye temulina abaana kati simanyi na kyakwogera. Mwebale kuzaala naye si kirungi. Mwakola ensobi omuntu alina kuzaalira mu bufumbo kyokola nti abaami bano badduka olw'ensonga tiyakujjawa maka g'abazadde tiyakujja waka. Mwebale kujjuliriza byenjogera ndoza nammwe ensobi mulaba nti mwagikola. Kale banne mubeere bakodo nnyo temugaba muwulidde kadde mwako Hajjati lwaki mugaana kadde mwako njagala mubeere bakodo nnyo temuddamu kuba baami bano babasabiriza mwekubireko mu ngalo. Nsanyuse nnyo okuba nga mukikkiriza balwagambye nti ye ate tuleme kugaba bannange temugaba mubeere bakodo temuddamu kubawa era saagala kuddamu ate mundeetere mwana mulala wa kuyamba kati bano abaana tuba registerinze nja basomesa ku bwereere naye ate temuzaala temuddamu kuzaala mukome ku bano okujjako ng'olina omwami wofuna omwami awokola ki nebina byokusabiriza ebbali tokola ki sikati ginywereze ddala oteeko n'ebikwanso toddamu kukola ki kugisumulula. Kale katuwaweka ku buyambi leero buli omu agendagenda n'akabaasa ne kamere mubeere basanyufu naye temuddamu kukola ki kuzaala n'ebigambo ebyo mwebale nnyo kunfuliriza. Assalamu alaikum warahmatullah. Kati mpola mpola nga mujja wano nga mukwata akabaasa kammwe n'ebiri wano olwa covid tetwagala barisa.